Kekisera evening drive kyekutuusizako agafa mu ddwaniro. Emiranga, emizinga, okossaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta. Ku bantu 10,000 abagendera ku bivune ku 100 omuntu omu yekka yajjanjabwa mu ggwanga ery'abannaffe Abapalestina oba Palestine mu kitundu eky'e Gaza. Era kino kitandise okuba nga kyeraliikiriza omuntu omu kubalumizibwa yekka ku 100 yajjanjabwa olw'ebikompola ebiyitiridde n'abasajja aba Isirairi obutakkiriza bantu kubajjanjaba. Ekyo nakyo kiri awo. Ekirala ekizzeewo amagye ga Isirairi baganya abantu abajjanjaba abantu okugenda mu bitundu ebyekkanyiziddwako mu gutundutundu gwa Budami Jenin. Babaganya nti wante mujja kujjawo. Be bakkiriza bennyini ogutundutundu ogwo. Ewali abantu abundabunda kati be bazze okujjanjaba Abayisirayiri baga wante mujja kujjawo. Ago naga amawulire gafulumira kikasatu mu 5 emabega. Naye nga enkuba yeeyongedde eremesezza abantu entambula okudduka ekibabu. So nakyo kyeyongedde era nagalwadde nga twagambe jjo ensonga ezo ziweeswe ziri. Kakati olunaku lwaluli omusajja yambuuza Lubowa Kyemba wana wa nnyo Irani. Lwaki Irani tejja butereevu mu lutalo luno? Eyambe banywanyi baayo. Kakati Irani tesobola lwa nsonga zino wammanga. Ekisooka Irani yeyambisa zi groups nga Hezbollah okulwana mu gundi n'Abayisirayiri. Okitegera? Kasita Irani eyingira Amerika ejja kuba nayo eyingira butereevu. Yeba switch. Kasita Irani eyingira bwepa ate olutalo lujja kuba expensive awo saidi za Irani kubanga bali bamalirivu. Osegera kati chobola emeri za Amerika gye bayita Eisenhower ne Ford ziri awo zirinda muntu yenna eyingiza mu lutalo. Ana Amerika yennyini tesobola duyingira mu butereevu. Wakirebo ebyokulwanisa. Naye Amerika kyerinze yensonga ki Irani teyingira. Wabewa ayingira. Wabewa akola ki? Ayingira. Era emmeri zaayo ennwanyi tebanna bazikozesa ziri kulindaala. Kwegamba alinda bulinzi bamu switching atandike. So kati yabadde ambuuza nti badde Lubowa Irani waite yingira kintu kino yeyambira zibu groups bwezibola baani naye yo tesobola kujja butereevu kuyingira mu lwange emanye ebisobola okukola ki ebisobola okuddirira. Kakati nyabazzayo mu 1973 olunaku amawanga ga Buwarabu gye gatandika okulumba Isirairi era bwe batandika Amerika mu 1973 yakikakkanya neyingira mu lutalo ngeyingidde Arabu wojo jukiri yes pressure neryoka ekola pressure ne kakkana olw'okumutya. Kati Irani ekyekola ewa bano ba Hezbollah n'aba Hamas ebyokulwanisa n'obukodyo obw'enjawulo naye yo nga Amerika bwogira abakyekola ku Isirairi tebawa buli kimu nga bwe yakikola mu Ukraine. Ne ba ate yamalako ajjayo ekyenyaati yagala najjayo obunyonyi ne babukuba byokulwanisa ne babiwamba ekyo bakola mu Amerika owasanya biki abasajja abarasya bano si baabo kye baamukolera mugundi omwo simanyi byazanya yamaliriza agamba yonnato nde sinaba kubaawo kyenkanga nga nti zino ennyonyobera z'oweereza zaani ze bawambe n'okuwamba ezimu bazikuba. So kati ensonga ezo nazo nkulu njagadde mukwano gwawe bamta Kyeyune Ismail asinzira Kayunga yangambye Lubowa Irani waise yingira muki mu lutalo. So njagadde okukinyonyo ekyo kyo Amerika ejja kuba naye yingira butereevu mu lutalo olwo nga bwe kyali mu 1973 kyenyagadde okubanga munnange nkunyonyola. So embeera bwetyo bweyimiridde mu AGOMUDDWANIRO amanya nze Lubowa Kyemba ne munnange Captain Rockie